Beat Farmer. Chenda mukaga katonyeze satu Kampala. Chenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Gakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni obunga tukuza. Mu mawulire g'enkyaliro omukulembeze w'eggwanga munnamagye yaganyuka Dr. R001 Embogo Enshuro Gishajeno Yoweri Kaguta Museveni saava akiikitte buhabulu wajja lukongogolanya lwino akakasiza abatuuze abawongalira mu bitundu bye Acholi mu bukiikakkono nga gavumenti beemaliridde okulaba nti emalawo obunyazi bw'ente obwabo abafubutuka mu bitundu by'e Karamojja. Pulezidenti Museveni okusuubiza kuno akukoledde mu bitundu eby'e Acholi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga gasangibwa e Bararege mu gombola ye okwanga mu district ye Utuke era nga olukungana luno lwetabyemu abakulembeze okuli ababaka ba parliament abava mu kitundu kya Acholi abakulembeze b'ennono nga bakulembeddwa mu Paramount Chief wa Acholi Ruth David Uneni Achani w'okubiri abakulembeze b'eddiini ba RDC ba ssentebe ba districts eziva mu Acholi awamu n'abalala. Omuwandiisi w'enkalakalira wa ministry ey'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Ramadhan Gobi alabudde ne sekulabula abakozi ba gavumenti bonna abanaasubwa enteekateeka egenda maaso y'okwekenneenya abakozi ba gavumenti n'okwakakasa nti bano bajja kuba baggyibwa ku lukalala olusasulirwa abakozi ba gavumenti okutandika n'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja. Ramadhan Gobi yagambye nti enteekateeka eno y'okwetegereza n'okwekenneenya n'okukakasa abakozi ba gavumenti yabuwaze eri abakozi bonna aba gavumenti era nga teriiko nsonga yonna yakwewulereza yadde okuteesa era agambye nti kino kigendereddemu okujja abakozi ab'empewo ku sisitemu ya gavumenti obw'olukalala olusasulirwako abakozi ba gavumenti okumanya omuwendo omutuufu ogw'abakozi ba gavumenti na ssente mmeka ze bafuna na lwaki bafuna nsimbi ezo. Ssentebe ow'akakiiko k'omukago omwegattira ababaka abakyala mu Parliament era nga embaka ow'ettololo omukyala Sarah Opendi agambye nti bamaliriza enteekateeka yonna ey'okwebuuza ku bbago ly'etteeka ery'obufumbo era nga essaawa yonna etteeka lino ebbago ly'etteeka ligenda kukomezebwawo mu Parliament. Sarah Opendi agambye nti bakyali ku obuwaayiro bwe bamaliriza mu nteekateeka ey'etteeka lino omuli ag'okulaba nti abantu ababeera bonna mu bufumbo nga tebamanyiddwa mu mateeka nga bwe kiri mu ggwanga ery'Amalawi omuntu bw'aweza emyezi 6 ng'ali mu bufumbo n'omuntu obufumbo obwo buba mu mateeka era bubeere nga bukakasiddwa. Tubadde tulina okusinkana abanaddiini kye tukoze tusinkanye bana cultural institutions abebuwangwa tusinkanye ba politicians ba members ba parliament so tumaze okukunganya ebirowoozo eby'abantu bonna era kati tulindiridde okumaliriza ebyo bye tukunganye tubadde ne draft 2 era ssaawa yonna ebbago lino lijja kuleetebwa. Ekintu ekikulu nti bannayuganda basinga bali wamu naye ate si bafumbo yes tebawandikibwa wonna so naye nga batuula buli omu amanyi nti ono mukyala byanyima ono mukyala gundi naye nga ogenda mu mateeka tebabawandika so kino kyetulina okulaba nti tutereeza. Eyo nga tuvuddeyo poliisi etegeeza nga bw'etannafuna kwemulugunya kwonna kutongole okuva eri Lord Mayor wa Kampala Luhaji Saungerias Lukwago nga bwafuna okutiisibwatiisibwa okuva eri abantu ku bulamu bwe. Lukwago kiddiridde sabbiiti ewedde okutegeeza Paalamenti enteyingire mu nsonga ez'obulamu bwe nga bwe waliwo okutiisibwatiisibwa kwe yafuna okuva eri Minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye okumutuusaako obulabe ng'ensonga eva ku nsonga z'ekitongole ki Kampala Capital City Authority. Bannaffe bwe gatyo ge gabadde amawulire gafa ag'essaawa eno mbujjuvu mbaagaliza olunaku olulungi n'okukola bulungi emirimu gyammwe nga mukyatuwuliriza. Nze John Mark Segawa.